Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'obulamu kamaze ekiseera nga katalaga amalwaliro ag'enjawulo mu ggwanga okwetegereza embeera gye galimu naddala mu kiseera kino ekya COVID-19. Olunaku lw'eggulo ababaka bano babaddeko mu disitulikiti ya Bimu gye balambulira eddwaliro lya gavumenti eriri mu kitundu kino. Ekyabawunyusizza kwe kubanga bano tebalina nteekateeka yonna yakwanganga kirwadde kino ekya COVID-19 singa kiba kibaluseewo mu kitundu kino. Eddwaliro lino lirina ebizibu ntoko omuli amasannyalaze agavaako buli kaseera ssaako n'obutaba na ambulance. The issue is the issue of an ambulance. The facility has stayed for over 1 year without an ambulance. In most cases, referrals are made using the vehicles that we have at the facility. We use pickups. Ate n'obwoba oyingira amazzi wali ebyokunaaba engalo n'okupima temperatures babitandise leero nga tujja. Bano bamaze n'ebbanga eriwera nga tebalina amazzi ekiteeka obulamu bw'abalwadde abali mu ddwaliro lino ssaako abasawo mu katyabaga ak'amaanyi mu kiseera kino ng'abantu bakubirizibwa okunaaba mu ngalo buli kiseera. The pump of the facility broke down. When? It is now around over 8 months. Eddwaliro tewali mazzi, amasannyalaze gagenda buli kaseera, generator tekola, isolation center gye bakoze teriimu mazzi, terina toilets, tebalina binaabiro. Eddwaliro lino lifuna obukadde 168 buli mwaka ez'okukozesa ezitamala n'akatono so nga ne wetwogerera tebalina basawo bamala. In 2016 April, 4 medical officers were recruited at the facility. One went to school immediately and she's about to finish, and the other medical officer has just gone back to school this financial year. Babaka ba Paalamenti baagala ebyobulamu bonna bafune ku nsimbi emitwalo 8 ekigabwa mu kiseera kino eri abasawo abali ku mirimu mu kifo ky'okugamba nti abo bokka abakutte ku balwadde ba corona be balina okuzifuna. This issue has brought a lot of confusion in the districts, and as I talk right now, many districts have not even spent the money, including Abimu here. Ababaka bano bakizudde nti amalwaliro mangi gali mu mbeera mbi.